ye agamba atya. Yokweri teri kinyiza ngo nakwesimu ate najijja wadde emberi simu yiye. Halo, Manye n'eddoboozi omukunja wano ku Beat FM program sisimuka mu ndobeso. Mukunja ogamba ki mukwano? Gye ndi nnyabo oli otya nnyabo? Oli bulungi ati mbadde nkyali waka nakeera zeni. Kati zuukuka wampeereza message ng'oyagala nkulobeseza omuntu. Mukunja nakuweereza message oli bannaye mwana gwe nga kulira nina ekintu ekinnuma ku mutima kinnuma. Njagala ndaba oba onookinyambako. Kiki? Nina muganda wange nno ddala. Buli kaseera bayeemoola n'ebbawa. Ne beemoola ne bakola ki? Buli kaseera abeera akubira bba wange amasimu. Netula misimu ya bba wange nsangamu message. Bba wange bwe mubuuza aba abikweka ate ayagala kumbuulira kituufu. Ningamba oba bba wange ayagala kitabula ffe ng'abooluganda. Nani mukunja laavu we yatuuka osobola n'okutta omwana wa nnyoko. Munnange njagala enamba gye nakuweereza gye nakutesingira mu message. Njagala onnyambe omunkubirireko ddala omundobesezeeko ekintu kinze ku mutima. Anti kakati enamba wampeereza yaani ya bbaawo ya sisitawo? Nakuweereza namba ya sisita wange. Gwe bakuyitaani? Ye bampita Keeti. Keeti? Babazaala wa? Batuzaala saidi zeno Bugangayizi. Bugangayizi? Kale gwe gwani? Bampita Keeti Steve. Kale beerako. Hello? Wange? Sibeta no nnyabo. Bulungi sawa. Sibeta no sawa. Nkubidde no Bugangayizi? Bugangayizi? Mu kyalo. Oba onaasobola ddi okuyitako eno mu kyalo? Mu kyalo te nkoleyo ki? Manti tubadde tukwetaagamuuko waliwo bye toyiteyooko mu nnaku nga 3 4 5. Mubadde muŋŋamba ki? Anti muwala wange sebo nange nfunye olukusa kukubira okuva mu bazadde bwe ne Bugangayizi. Sebo nti tubadde tukwataagamu onaayitako eno. Mbadde munjagala nga ddi? Mu nnaku nga 2 3 4. Kiyinza obutasoboka. Tojje kulaba maama oba taata? Eyo naye nga naakavaayo. Wakavaayo? Ati kati era muzadde takoowa kulaba. Takoowa kundaba naye eyo naakavaayo. Kati simanyi ddire naakomawo. Oba nkuyitiremu. Muzadde ayagala abeerawo buli kaseera ng'alaba nze. Oba nkuyitiremu wano ku ssimu tulabe ekyokola. Tewali buzibu mpitiramu. Nkakati twafunyemu okwemulugunya ne tutuulamu mu lukiiko n'enkwasibwa n'enkwasibwa obuyinza obw'okukubira tugayegaye mu nsonga. Keeti yeemulugunya nti wandibanga omwagalira bbaawe. Era yensonga eri mu ddiiro nti omusajja omumuwambyeko omutwalidde ddala takyamulaba. Bannange nedda si bwe kiri. Kakati ebintu bya Keeti biri bwebi. Keeti bawa Keeti yampola ssente. Yampola obukadde 4 mu emitwalo 5. Okitegeera sebo?
Hello? Wange? Bawa Kate? Yampola obukadde buna mu mitwalo 5. Nkole business. Naye nga bw'omanya ebintu bya business. Business nekola kineegaana. Kaakati nga sina ssente wa kuzijja zimusasula. Kati ate nga anteeka ku pressure bikaseera abeera nkubira amasimu kati n'amaana ngamba. Nti bw'obanga ssente zikubuze nti kati tukanye tuteese. Konze nangamba nansaba akaboozi. Wange? Nansaba akaboozi. Nangamba nansaba akaboozi tubalagane mu ssente ze. Nangamba muwa akaboozi tubalagane mu ssente ze nti nga buli wayagalira ajja. Kati nange nali sitaaka mu butuufu ng'ekyokukola sina wakujja ssente ze era nenkola ki? Nzikiriza nengamba ye akaboozi ate obuboozi mba nvuddeko ki? Kubanga kati nagenda sina wenzijja ssente. Sina kimeye nga nze simwagala naye nsasula bbanja. Anti kakati Keti yennyini yakimanyako nti bawa mpoze ssente. Oba okitegeera. Kakati ssente ne zinnema okusasula. Kati bannange omusajja n'ansaba akaboozi okusasula ssente. Kati neŋŋamba kati ekitaggwawo. Lwaki siwayo akaboozi nenkola ki? Ssente ebbanja nendiwoneraawo. Bannange. Sokoleke kati nze mwali mwagala nze nsasula ebbanja ng'ate ng'ekintu kye bansaba nkirina. Ebintu byammwe nga byewuunyisa. Kati nze mwali mwagala nkole ntya? Mwali mwagala nsasula ebbanja ng'omusajja nsabye akaboozi ate nga kyansaba nkirina? Mwali mwagala omusajja nsibe? Banna. Era ebbanja bwe linaggwayo nga nze omusajja kuba nze simwagala ku mutima nze nsasula bbanja sirina nakye mwagaza simwetaagirako ddala ne ku mutima gwange taliiko naye nze nsasula bbanja. Kaakati nnyabo. Essebo. Mbadde nsaba tuula ne Kate muteese. Ntuule ne Kate? Kale wulira ono toyina magezi kale ate twogere kinze ne Kate twogere ki? Ku bya bbaawo. Nsasula bbanja temuntawaanira naako munveeko. Mwavu wakufa. Owaaye kaakati kyenyawula okubuuza bapima batya nti ssente ziweddeyo akaboozi kakomaawo? Bapimira mu kiro. Bapimira mu laatiri oba bapimira mu buwanvu. Kubanga agamba akyasasula. Omanye kigayi kisobola okuweza ekigaya ne ziggwayo tezigaga kati wali ekyo obadde osasula kyakuntawaanya leeta ssente zange nga kimanyi okwejaba naye bannange naye ensasula eyiseewoko. Banti bakozesa budde nagambye balabudde basinzirako okubeera nga bafaafagana n'ensonga. Bati awo tegeeza ati nga bwe nkunyonyodde kati oludde bwayogedde agambye nti anti kati ekisajja nawe okiraba akasente kakyo nyina okuba nkamalayo bulungi mu ngeri eyo yakaboozi era nga bubimanyi engeri okagyenza okusasulamu omuntu. Bere feme kita buli kyomuziki naye nakachwa. Yes. Tunamanya tutya nti ddala bino byakusasula bbanja oba abadde yeekwasanga ddala ayagala bba wa munne mutuufu. Wakupimira mu laatiri. Temuli bya laatiri omma bubuto omuntu amala kufuna lubuto nomanya nti ebbanja alimazeeyo. Kunja. Wange. Masuze mutya abatusimusi nakachwa na moti. Getuli. Ambasada w'ababitu si Rashidi Soje na Tete. Neze ngamba banange Kate amagezi kyabakola kasa tegedde muganda wenze ngamba ekimwonya agende bugenzi kwe kye kisajja nakyo bakivunane n'omuwala bawa bavunane ki mukunja nakachwa mebale kutuweereza nonna kintu jo wane ekiwenda bo kukikyotawulidde nze nsasula bbanja kyesitegedde walina ggwayo ddi bannange nseetabuse nsasula bbanja. Ekale sebo nawe bale kuwuliriza oyogera ne mwanda Christopher Degeya asasula bbanja naye agenda kulisasula jjeera ligenda kuggwayo nange kyembuuza anti kuba lisasula yasalawo paka ddi. Konja amoti nakachwa mwasuze mutya mwasuze bulungi naye mukunja nkubuulire kasa Kate akitegedde nti muganda wayagala bbaawe
naye nga tamwagala lwakuba nti amwagala lwakuba yamuwa ssente omusajja n'amulemerako nga titalina wazijja yali talina kyakukola era yali alina kukola ekyo Kasaketi akitegedde tyasasula bbanja tunakakasiza wanti tamwagala asasula bbanja abatakebera emiti mukunja wasuzumutsa bulungi happiness of Yoweri Kaguta Museveni amanya neddoboozi mwesije naku ya Museveni ekijebesena Kaseke coordinator ANP Alliance for National Transformation welcome from Shamuntu is the one who created that new political party kaka mukunja Wange sebo kyenda sekireta me omukyalo lyasasula ayi bwe linaggwayo ligwayo ddi era lijja ati otajja mubuuza nti kaka sente ziweddeyo mukunja nakacwanamu timwebale kuweereza bannaye naye mbabuulire simanya nti tugenda kolera nganda zaffe mukama katonda abasajja batusa otwawula n'ab'enganda zaffe kati muwulire tutuweneke tutukole tutya wamwayewulira wakyankalanya omusajja wa munne kati yabawooza akaboozi bagenda kakumira mu kiro nti bannaye kati sente ziweddeyo nange mulina wano naye mbatunulako butunuzi bakole kyewaliwo kyebaagala bwe banakuta akaboozi ani amanya nti yajja ndi sisita we ate munaye batulumba ewaffe mwebale kuweereza okitegedde omukazi ono omukyalo ono akubye essimu ali mu nnyumba ne bbaawe baawe bapima laatiri ne mutowe naye yamwagambye nange mbalina wano naye kambaleke mpaka lwe banekuta naye oyo omukazi bannange mukkakamu olabye bwakitegedde asaana na mudaali kati ndowooza olabye waliwo oli abadde agamba tebiriyo wuuyo akugambye naye amulina mu nnyumba gye banaakoma be banaamanya naye tatuwadde endagiriro nalibadde ngenayo ne muwoyawoya eno radio namba emu bitfama ekintabu kyomuziki. This another one from Ayo. Life's not fair. So send with care.